Oh mukama naye bigenda maaso mu nsi yammwe mubiraba oba temubiraba? Omuntu eyawandiika Uganda, may God uphold thee, naye kalinako omwoyo omutukuvu nga mugaidinga ngaayimba, but right now I feel like our national anthem fits exactly the season, because what is this happening to my motherland? Producer, abantu baffe mbabuulire oba mbaleke? Should I tell them or I leave them? Kubanga niwe tubagamba ebintu tebabiwulira. Tubagamba ebintu tebaagala biwulira, kati mbabuulire leero bambaleke. Baleke babeerereyo. Nedda baddiya sijja baleka. Welcome back to my YouTube channel. Mbaniriza nnyo nateera ku YouTube channel yange. Weebale kubanga ojja otwegattako ku YouTube channel yange eno. Welcome back to my YouTube channel. I am Baby Nels. Bampita Baby Nels, omukyala omufumbo ayagala nnyo obufumbo. Nze Mrs. E. Ndi mukyala bufumbo era wenjaba neno mba mbajjukiza nti ndi mukyala mufumbo ayagala nnyo obufumbo, ayagala nnyo omwami we era nga nzizaamu nnyo abafumbo amaanyi nga kugamba mbulino hanging there buli kimu ekijja tukikwase Mukama tusabe tusharingako n'abalala osanga munanga ayinza okuyamba, oyinza okuba nga oleeyo ng'ofiira mu kintu kino wekka. Feel free to share ebintu by'ennaku zino ky'oyitamu n'omulala akiyitamu. Kati nziza okukakasa mbu bw'oba ng'okiyitamu ng'olaba kiringanga ekiganye oba kugogabana naye osanga ayinza okuyamba, embeera eyo n'ebeera ng'eseeseetuka era nga woosaba Mukama akuyambire ddala. Nze Baby Nels era nkonereza nnyo ku YouTube channel yange eno. I do content about marriage, faith and motherhood or womanhood. Naye leero on the social media kubanga tujjayo ebintu ebibadde bihappening on social media netujja ono netudde tubidiscussingako okulaba ki ekigenda mu maaso era tukola endowooza yaffe tubeera nga abakola conversation starter. Naye leero on the social media ebintu si birungi wadde. I feel like what is happening to my motherland, what is happening to my country, ebintu bibi nnyo era bannange nkola ba intercessors from all over the world bannange tuyongere okusaba kubanga embeera ndaba nga esajjuse. Omuntu yawandiika national anthem n'agamba o Uganda, may God uphold thee. Oyo omuntu alabika yalinako omwoyo omutukuvu ng'awandiika, because at this point in time I feel like Uganda, may God uphold thee. Nareba ka graduation konka yampromisinga kushwerwa kandetera omushaija yati yazara nakana. Nareba ka graduation konka yampromisinga kushwerwa kandetera omushaija yati yazara nakana. Nareba nga embeera yo mutuufu yeetaaga kusabirwa. Social media tulabye abaana abafa. Kati ng'omuzadde akola motherhood content, of course ngambye kambeko kyenjogera era mbakoowoole tubeere nga tugatta wamu amagezi nga tusaba for our country, for our children, for the schools where we take our children, for abaana baffe tubaleka ne bagenda naye nga abazadde tuba tugenda kukolawo ki gye babeera si gye tubeera. So let's pray for our children. Leero abantu bakaawu ensi nkaawu. I posted on my ex nengamba how is SETA still open. Abasomerayo mikwano gy'abasomerayo ne bangamba Kasuku yasama ki smile. So I think now you have the answer. Omwana n'okufa teyafiiridde awo, yafiira mu ddwaliro naye incident yaliwa emuviirako kugenda eri ebbaala nzigale. So I think now you have the answers. When I asked a simple question, you wanted to eat me alive. Hey Kasuku, where's Siriwaza? Where's Zeno? Where's Zeri? I hope now these events have answered you. I posted on my ex. Fine, tulabye ebintu bino bijanga happening in seasons, but also this is another season. Nze ndabanga eringa etwalatinga nga abazadde okwongera okusaba. Twatandikidde ku mwana we SETA Elshama, twamulabanga bagamba mbu yafiira ku ssomero era na omusango gyagwe guli ongoing, but tukyali ku Elshama ne bavaayo omulala Martha
neera yafudde at a young age. Twali tukyali ku Martha, tukyali ku Elishama, newavaayo omusomesa. N'omusomesa tabadde muntu mukulu, abadde mwana muto, dying at 32 years old, obeera muntu muto. So abanga okufa kuli kumukumu, ate kati kuno okufa kwe tulabye waliyo okufa okungi okubeera nkiwa tewayita ennaku oba wiiki oba omwezi nga towuliddeyo omukyala afiiridde mu ssanya, abaana bafudde, abakyala bafudde nga bazaala, abaana bafudde premature death, abafudde nga tebannaba kuzaalibwa, oba bafudde bagiyita batya, abafunye stillbirth, abazadde bafunye stillbirth. Abaana, rate at which abaana bafa eli high, rate at which abakyala bafuna miscarriages eli high, and rate at which parents abazaala bafiira mu ssanya nga bazaala nayo nnyingi. Nze bwe ndabye bino ebintu, of course people have a lot of things to say. Ono yafiiridde eno, ono yafiiridde wa ku ssomero, and some of them abamu bakyasikinga justice. Nze byonna bigenda mu maaso, of course ngenda bbanga nteekawo videos ezimu okulaba ku ebyo bigenda mu maaso ku social media, naye nze nga nze leero ekindeese kwe kubasaba tukuŋŋaane wamu, tukwatire wamu, tubeere nga tusabira eggwanga, kubanga abantu abamu abafiirwako abaana baabwe, some of them tebafunye justice. Kale bano bavuddeyoko, unless bano bavuddeyoko ne mubalabako ne mawulire, naye waliwo abavaayo abatafuna chance na kujja mawulire nga tebayambiddwa, mubasindikidde mulambo. Abaana mu masomero tulaba abaana abakubiddwa ne bavayo ku ssomero n'ebiwundu. Waliwo gwe bagambye omuntu yavudde ku ssomero nga mulwadde, okudde waka n'afa. Okufiirwako omwana, by the way, it's not a joke. Omwana aluma. So bino byonna biraba nga bihappeninga. Nze nga akola motherhood content and faith based, tukoola ba intercessors, tukoola abazadde. Abazadde tuva mu kifo kyaffe, tuvudde mu kifo kyaffe. Ate kitegeeza mbu kino kyappeninga ku mwana w'omuntu atasaba. Nedda, naawe asaba kisobola okutuukako, naye tubeere mu kituli. Ekintu kigenda okuhappeninga kugamba at least nasaba, Mukama asazeewo obusazi. So twongere okusabira abaana betusindika mu masomero, abaana betutadde betugamba ono baakuzza agenze ku campus, kati ono omuwala Martha agenze ku campus, maybe ali yekka, abaana twongere obanyika musaayi. Ba intercessor basabira ensi, mbasabira bamu temukusuula mukono. Keep on praying, kubanga it happening. I know these are the last days. Naye bitiisa, nze nga nze bintiisa. Ngamba ne kati tulagawa amabaala, a lot happens on there. Amalwaliro gokka, abantu batafunye justice mu malwaliro nabo bangi, just that abamu tebavaayo. So tusabe ebyo bihappeninga. Nenze leero kyenziza obbagamba mbu tweyongere okusaba, tweyongere okusabira abaana, twongere okusabira Uganda. At least ekintu bwe kyappeninga, let a parent get justice. Omuntu kamanye, rather than okubeera nga bamusindiikiriza. Kiruma ddala nga bagamba mbu omugagga yayambibwa, omwavu natayambibwa, but we're not on the same level. Nene omwavu naye aba yazaala mwana. So may God uphold me. Thank you for watching. Please subscribe and click on the notification bell so that every time I put up a video you do not miss out. Bibadde bitono naye nga byebyo. Tweyanziza. See you in the next video.